Akasiki k'embaga ya Phoebe Minsinzora n'omwami we Nzora Juma basuze mu ngatto. Byonna ebya happenings, byonna ebyabaddeyo mbikuleetedde. Tuula wansi kalira byonna nze mbirina. Anti nyongera okujjukiza nti embaga ya nkya lwe bakuba ebilayiro. Olunaku lwa nkya ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwokutaano omwaka 2024 wali e Makerere mu kyaki bwe bagenda okubeera nga bakubira ebirayiro byabwe. Ate oluvannyuma basembeze abagenyi baabwe bagende ku reception ku ssaawa 8. Ebirayiro bagenda bikuba ssaawa 6. Byonna ngenda bami batuusaako wano update ku update. Bw'atannaba kusubscribinga mukwano simanyi kikyoliko kubanga saagala omuntu n'omu asuwe yadde n'akatono. Ate nga kwogase ne anti Kaduuka avuddeyo ne yeetondera mujjayo gwe yabbako omusajja. Bannange ennaku zino obufumbo obugenda bufa. Nze simanyi na kumanya nsaba okozesa comment section otuwe ndowooza yolowooza lwaki ennaku zino abafumbo bayawukana nnyo babreakinga buli lukya. Naye nga nyongera okujjukiza mwasuze mutya mwasubye mutya mu mwenna abalungi abampuliriza Ochani Media kokyali subscribe for more updates, like, share and comment wera below. Kunyiga notification bell obenga notified renteka video empya. Nyongera okujjukiza nti tuzuula omwagalwa oba naye buli muntu asaana n'abeerako mu love nga Phoebe gy'ali mu buli muntu asaana n'ayagalwako n'akola emikolo n'akola ki nga olina omuntu akwagala tomubuusabuusa. Naye ennaku zino abasajja oba abakyala obeera mu laavu naye ng'ogirimu bwomu omusajja etakuliiko yakulekawo dda yakukyawa akuzanyirako buzanyizi akumalirako budde akutambulizaako kyeyo bambi nga tomanyi. Enamba yaffe kweli ku screen tu inboxing tukuzuulire omwagalwawo. Buli mukyala yeetaaga akaseera ak'essanyu, buli mukyala yeetaaga okwagalwa nsonga tuyita mu bingi. N'ekirala tukola airport pickup services zaffe nnungi nnyo ddala, emiwendo giri wansi ddala nga bw'ogiraba. Ate nga n'ekirala tukyusa ne ssente toddeyo ne weeralikira okukomawo ne ssente zo ng'olowooza munnange e Uganda bazitema okuleka ng'okyusizza ku airport bajja zitema paka bw'onoowulira obubi. Naye bw'obeera ng'okozesezza Jana airport pickup munnange ssente zo ojja zifuna nga bwe zirina okuba. Ate nga n'ekirala tukola surprise ne delivery tusiba ebimuli bya ssente. Mother's Day etuuse banaye mutuwagire mu Mother's Day ya ku Sunday wabulawo olunaku lwa nkya lwokka mujje mu bookinge tusurprisinge mami ng'okyamulina ng'akyali mulamu. Lwaki oba tomusurprisinga? Lwaki oba tomukolera surprise? Lwaki oba tomucelebratinga ku lunaku lwa mama naye n'abeera ng'awulira wanjawulo mu bakyala abalala. So ng'ate n'ekirala tusiba n'ebirabo by'oku mikolo okwanjula nika birthday parties n'ebirala bingi okusobola okuweesa omukolo gwo ekitiibwa ate nga tukuguliza n'ebintu ne tubideliveringa. Ngenda kubeera nga ntandikira ku nsonga ya anti Kaduuka engeri gye ebizibu byayiseemu byannyonnyola kwe yavudde okubeera ng'atandika okwetondera mujja we gwe yabbako omusajja. Ate oluvannyuma tugende mu kasiki ka Nzora tweyongereyo ate mu bridal shower ya Phoebe Basenga bye bamubuuliridde entanda gye bamusibiridde n'ebirala bingi nnyo. Oli comfortable nga mukazi munna atudde wali ali mu bulumu nkusuubiza mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu nakola nsobi ekisonyiwo nkisabye mu maaso ga nsi. Hadija nsonyiwa. I will never come near your husband ever again. It is a promise. Zine sawa mbeera mu kusaba onsonyiwe nakusobya. I never knew that I can even cry to this extent. Naye nga n'omuntu ankaabya muganda wange waŋŋamba tonyumirwanga ng'okkakkanya mukazi munno nsonyiwa. So nno byebyo ndowooza buli mukyala agezaako okuyingirira obufumbo bwa banne yandibadde afunamu ekyokuyiga. Toyinza kuleka munno ng'akaaba n'osuubira nti nno ggwe obufumbo bwo bujja kubeera bulungi era kiba kyakaseera buseera munnange ate ne bimala ne
kyagala oba ne mwawukana. Good enough avudde ne yeetonda naye nga katugende butereevu mu kasiki ka Nzora gye tugenda okutandika ate oluvannyuma tugende tulabe bridal shower ya Phoebe yawedde etya. Jjukira nti Mama Emp mukyala JB CEO Infotrust yakoledde Phoebe bridal shower ate munange ne Daddy Emp omwami JB Fashions naye bw'atyo n'akolera Nzora wa Phoebe akasiki kwegamba bonna basuze banyumirwa bonna basuze mu ngato nga vibe eri high eno Phoebe emirimu gya senga gigenda mu maaso butya bwalina okutambuza obufumbo bwe ate nga n'eri Nzora emirimu gya koja gigenda mu maaso bwalina okukwata mwana muwala Phoebe. Sebo mugole nkubulira ebigambo byange olunaku lwa leero tola nti bakunfaananya nti wanfaanana nkusaba onfaananeko ebintu ebirungi ebimu byondabako yagala Phoebe kuma omwana oyo labirira omwana oyo musa omukwano webale kusalawo webale tuka ku buwanguzi. We are so grateful, we are happy for you. Kasikiwa neno luka like omulala huyo owasadi gwe bagambe kufaana n'abagole full house catwalk tuwa neno tukola emirimu gy'obwakojja tubulirira omugole the do's and don'ts. Fem owasadi Lewis, when is your kasiki? Bakojja mulekera otwala abaana mu nsiko. Nenga wish you the best bro. Kwagaliza birungi byokka. Omukulu Joni oli kubwa kunywa butukuvu. Eddie Master Joshua ne haja tuwe yakiise. Abantu bangi bakomplaininga nti lwaki abakyala bokka be bateekateeka mu nsonga z'obufumbo ne bamubuulirira nga bw'olina okuhandulinga omusajja biki n'ebirala bingi nnyo nga bw'omanyi bwe bateekateeka omukyala ng'agenda okufumbirwa nti lwaki bo abasajja tebababuulirirako ne butya bw'alina okukwata omukyala. Munnange nno gyegyo emirimu lwakuba nti edda abantu abamu tebabikolanga naye nga gyegyo emirimu egibeera gigenda mu maaso egibeera girina okugenda mu maaso ku kasiki ne bridal shower. Wabeerayo bakojja wabeerayo ne basenga nga babuulirira abafumbo abo abagenda okufuuka abagole ab'olunaku olwo ki kye balina okukola n'ogenda okusooka okuteeka mu mutima gwo njagala okkiriza nti omukyala gw'ogenda okufuna gw'ogenda okufuuza naye obufumbo ye mukyala wo. Yes. Olina mukyala mulala gw'osuubira kuddamu kulaba oba kufuna Baka kufa. okkirize nti ekirikwawula weewala ebigambo ebidde ebweru okusalawo mu byonna kube kukwo mukyalawo nga tonnaba kusalawo kintu kyonna ky'owulidde ky'ogenda kukola genda mu kisenge kyo yewali ekkooti ole ne mukyalawo awangire kyogenda okukola kikoteekateeka okukola akuwabuli owulirize kyakugamba kuba wasalawo n'ogamba kuba lubirizi bwange wuliriza nnyo ekigambo ky'abagambye kasi tona okkiriza ekyo paka kufa namuyamba tegera muganda wange wuliriza nnyo eddoboozi lya mukyalawo weesige mukyalawo weesige mukyalawo tomukweka ekikunyiriza mukyalawo Nawulira sebo. Munsi muno buli muntu yeetaaga emikwano nga egyo bannange kyenyinza okugamba buli muntu okukyuzinga emikwano wisely nga bagenda kusanyukirako mu kaseerako ak'ennaku wabula si kukiikira nsingo. Bino byategekebwa olw'omukwano omungi Phoebe Nzora gwe balina wakati wa
Mr. JB ne CEO Infotrust bambi basabuzeewo babayiwirewo omubiri babasanyukireko babategekereko bajaguze for the last moment nga tebanayingira bufumbo bwabwe butukuvu kegamba ne babagaliza obufumbo era vibe eri haya amazina gokka omugole musanyufu azina njagala obeere ng'obeera kate tugende ewa Phoebe. For our sickness or health, Sabula, hey, you are my one and only love. Bimugambe, Phoebe, Bimugambe. Kati tutuno, tweberera ne bibi, tusachimuwade tuli babiri. Bakambuka denga tulina mimi baby tuli babiri Phoebe mwana unagambye omwana omubulirire Hino nga tuvuddeyo Phoebe naye bwatyo batandise okubeera nga bamubuulirira bangi beebuuza nti Phoebe talina baŋŋanda ze talina baganda be okulonda abantu ba tiktokers okubeera nga be ba maids be nga bamusinga n'obulungi banange abo bayagala ekirala mujjuke nti Phoebe ye last born ate ye muwala abalala balenzi. So mu buli ngeri n'ekirala mukulu yeesalirawo asobola okulonda nti njagala ono oba njagala oli tekirina ekyandikuwa mbu kyatteekwa wa family oba muganda obaani nti alina okubeera emperekeza eyo oba maid wo oba ki weerabireko ate tube nga tuyongerayo kiddemu senga ekyo kidde mukwana naye bw'aba wuwo gikebere kubanga singa omusajja kabakanyanya kaakati tebakugambe ebintu byekitega 15 mu nyumba agenda togebeensoma kikubewo nnyo olina okubeera ne waya simanye eva kuno edda kulimba okutumye kulima agenda womulewe baki naawe okoowa ne boyisha oli bamusaasire akoye nnyo yebake ate nakwagala naabe enyumba mufunenge kinawiro kiri mu nyumba wetala kunonya nkumbi mukinabiro okwetolwa n'amazzi gokya awulira nga ayagala okunaaba agende mukinabiro ateekeko shawa erimu amazzi agokya anabe muba mukulu ate ng'ogenda okunonya enkumbi zinonye wansi wekyano nonye frasco n'ababi ate okusikambula ebyobusika wasikambula dda mukwano kite mu video yange teri kulaba birala nimukubuulira mwana mbadde nkugamba ebyobusika byesomye birabe bulabi kyoba onkolera era mbere hardworking wife akasente lekakuba mu nsawo ebigambo ebiwomu ng'ebyo ekirala basenga abamu bagenda ne babulira abagole nga si bafumbo naye kiba kyetaaga omuntu nakubulira nga mufumbo kuba awo wabeerawo enjawulo oba olaba n'olugendo gy'olaga naye basenga bamu oluusi babeera ku nkola eri enkadde n'ebirala bingi nnyo nga bw'obimanyi so naawe osobola oyisawo obubaka wansawo mu comment section bwe wandiyagadde oba bwe wandiwadde omuntu yenna yenna agenda okuyingira obufumbo oba obumwagaliza oba kijayinza okubeera nga atambulirako tweyongerayo bikyali biwanvu ddala ogenda kusula wesimula ye kiki ekyo kye muba muliko bannange obayi bagamba n'ogamba ki leka bajjajjaffe tebalina binaabiro mu nyumba
ate wabweru nga batyayo abasezi bachwezi were roaming around. naye tofasinga content wagona kubagenda kunkolera wali ono womulabiddeko mukuba ekifaananyi mukwate video nga muli mwenda paka kuwulira Opinion giver akola atya? opinion giver blocking opinion giver paka kuwulira paka wanasigaze I tap the bless ai abo baita my business musimanya offer wano abo basigaleo babeleo nabo aba offer wazi abo ntunda bimuli abo basigaleyo Junda ovulo abo baleke like the comment bano opinion give enviri ngaza red njagaza green block oli mukazi mufumbo yellow block musimanya olubuto oluyisemu nnyo block report such mbwate tamanga ligezze block olina kyobuuza ekirala mwana singa kusigadde kujjako nga gwabe ngambi waliwo ensonga zibagamba mansonga kyensonga naye ensonga eriyide nti bakulimba era lya mulwatu musajja wafunye omusajja nga tukyagendera ddala mu maaso nyongera okujjukiza nti eyo gye gimu ku mikolo egibeera ku bridal shower tekubeera kusanyuka kwokka kola biki kubeera kuwa mukwano gwo kampani kubeera kusanyukira wamu naye kubeera kumuwa keywords ebigambo ebimu byalina okutambulirako mu bufumbo bwe sinsi nti abeera mupya mu jjani eyo okubeera okumwagaliza okumuwa ebirabo okumuwa ebigambo ebirungi n'ebirala bingi nnyo era nga bw'ogenda okubiraba tazungazunga mwana omugole abuliriddwa awuliranga mufuna nyumba eri mushawa webuba bunyogoli bafune nyumba erimu hita owulidde ebake okere owulireko baby cover sinkumu wansi w'ekitanda anoonya buli wamu okuta toilet mukwano funa omukozi funa omukozi senga kubawo nnyo nga olabye ne batugamba omusajja talina longosa kisenge mukwano okoowa for money and you wash the toilet you have to look for money you have to think beyond cleaning the toilet yes olina okuvaawo ayo step olina ebisero byabalongo wansi wekitanda naye omukozi akininge ennyumba yo ogenda okolesemu senga onyizeewa awo wenyini tokoowa na bintu byotasobola kukola kamula kajuisi kakamule kafiireko wekiba kiso ako kajuisi kakole kubanga ddakiika 5 nga kawedde naye nti ate cleaning wansi wekitanda cleaning asiringi ananye enkumbi wansi w'egundi teeka amazzi mu flaska nyiika enkumbi mukwano nga tugenda ku paati esembayo nsaba obeere nga tuwendowooza mu comment section ku byonna by'owulidde nawe bw'otyo bw'otambuza obufumbo bwo oba nedda gwe obutambuza otya nawe osobola okutuwa opinion yo mu comment section kubanga abantu munanga abamu tebafuna chance ya bridal shower abantu abamu tebalina basenga baabwe kubabuulirira abantu abamu basenga gye bali naye nga they don't care balinze magomesi ga kwambala so osobola okukozesa chance eyo n'oyisaawo wansi awo ate munaye n'abalala ne basobola okubeera nga baganyulwamu nensenga omwana w'omukuzi ekyejo kiyitiridde ekisoko n'omwana asiba ordering ansaniya senga
senga ono omwana asinga kwodalinga okusinga okufumba yotafunye mukwano yukandi oyo tagenda gafu bagamba buli weekend Maldives ebyo bituufu ebimuli bino byetanirenga nebisa tubadde tubikuwonaffe kati abikuwonera lwatabikuwadde mujjukiza nga mpajja gwotuuse senga ate ekintu kye bayita famire okoze famire eriyo mukwano buli omwadde tatayinza okumpita buli mukyalo omwadde wabbaawe buli omwadde wa mukazi buli omwadde tatayinza okumpita naawe bere wabbaawo tatayinza okumpita mukyalo omwezi mulamba sikulabayo ekiwango okutadde sikulabayo okuleka nga ze n'omwami we oyo bw'ojja n'omwami ate nawe temulwawo mukyale katono mugende muddeyo mulabirire abaana bammwe abatono beesonyiwe omutadde muwala wo officially takoowa nnyo kiro agambye takoowa nnyo kiro okunoonya nkumbi eziri mu wansi w'ekitandalo webake asobola okutwalizaamu bwe bityo bwe byatambudde nyongera okujjukiza tuzuule omwagalwawo bannange namba yaffe kweli ku screen mujje mu inbox tuzuule abaagalwa bamwe muve mu kubuzaabuzibwa buli mukyala yeetaaga essanyu yeetaaga omusajja amwagala ebyaddala ebiriyo ate nga bituufu muve mu kubeera nga bababuzaabuza lavo girimu bw'omu tukola airport pickup services zaffe ennungi emiwendo gyaffe giri wansi ddala era nga bw'ogiraba tulina keya tukukyusiza ne ssente tukola surprise ne delivery tusiba n'ebimuli bya ssente ate nga ne Mother's Day etuuse tusiba n'ebirala by'oku mikolo ng'okwanjula nika birthday parties ne tugiweesa ekitiibwa tukuguliza n'ebintu ne tubidelivaringa banaye mujje tusurprisinge bammami ku lunaku lwa Mother's Day ne mami wo gyali afiringa special agambe mazima ddala kituufu Katonda yampa omwana naye nga nyongera okubaza abalabye video yange to the end n'olaba obulawo nga tobuskipinze mukwano ndi musiimu saba Katonda akuwe ky'osinga okwagala nenyongera okujjukiza nti okyali ku All Channel Media. Subscribe for more updates, like, share and comment. Weerabire okunyiga notification bell obenga notified renteekawo video empya.